Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si bali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu nkime. Yangwa tusalamu. Omulabi wange omulungi ewa program Save a Soul Taasa Omwoyo ndi Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi second last born wa mama inna lillahi wa inna lillahi rajiuna. Allah yonna gy'oli akusonyiwa ebyakusomako era akumperejjana Firdausi. Ndi wano ndi mu Wotevo ng'era we mundaba weekend eno temberedde ennungi nno temberedde ennungi ne mundaba neekutte neekomwe of course bujjo sijja na birungi naati waliwo ekisukka waliwo ekisukka kyogenda okumanya olunaku olwaleero naye nga mwasiibye mutya subire muli bulungi nze siri bulungi era nga wembagambye ndi lujegere nga bwe bagamba obugonvu bwalyo ge maanyi gaalwo ate kati leero era ndi mugonvu ddala ng'erinnya lyange eryo jjajjange lye yampa yenna nti mummanyi ngira ate nensekamu naye nga ekyolwaleero mukwano kinsuseeko. Wiiki eri nali ndi awo nefuna essimu eyankubibwa. Bwe nafuna essimu eyankubibwa omukyala yankubira n'aŋŋamba Queen Mother kulabye ku show nga olina abantu b'oyamba wabula mayimba buli omuntu engeri gy'aba yantandiseemu n'aŋŋamba wabula njagala kunnyamba nina obulwadde obunnuma naye obulwadde ngezezzaako nzijanjabye obulwadde bugaanye nnemubuuza bulwadde ki n'aŋŋamba nina omusota mu lubuto. Ompulidde bulungi? Nina omusota mu lubuto as in snake. Ontegedde? Bwe yakiŋŋamba nalina ku gundi kwe neesigamye bwe nti bagiyita ani nalina nagundi wenvudde mu bwongo nalina ekintu kye neesigamyeko bwe nti naye bwe yaŋŋamba natya nnyo nenfuna ne wentuula neŋŋamba ki kino kyempulira nemmagamaga ng'alinga ŋŋambye nti guugwawo nentya naye nga tuli ku ssimu n'omulala simulabako natya nentandika okumagamaga nentuula nemugamba ddamu mpulire konze wagumanya otya engeri gye yagumanyaamu engeri gye yabinnyonnyolamu byogenda okunnyonnyoka nze naawe kuba sisobola bikunnyonnyola nga weyabinnyonnyola oba nga bwakiwulira ye omuntu. Ngenda kusaba mukwano gwange alina kyokola omalirize otuule owulirize bulungi. Omukyala ono mu kujja wano teetaaga ssente nti nkowola bantu kumpa ssente nedda yeetaaga buyambi oba omuntu asobola okumuvuunusa oba okumuggyako ekyo ekyamusindikirwa kyatamanyiwa gye kyava. Mukwano gwange omulungi ompulidde ene program Save a Soul Taasa Omwoyo ebaamu ebintu byanjawulo buli omu alina ekimuli ku mutima nga kyanjawulo buli omu alina obulumi nga bwanjawulo. Kati nze naawe nkusaba osembere nkusaba owulirize bulungi nnyo nkusaba tulabe tugenda okumutaasaamu kubanze yambuuza Queen Mother munnange oba olinayo omusawo gw'omanyi asobola okunvumula nomugamba mukwana awo okubye wafu ye omusawo simumanyi ye omusawo simulina naye nga bw'osabye nti abalabi kusanga bwe banaakulaba banaasobola okukola ki okutaasa kuba munnange waggulu w'omumanyi wabaayo omumanyi. Yaŋŋamba atambuddeko mu malwaliro mangi amaganda n'amazongo sikandi bazikoze bo tebagulaba engeri gye gwamuyingiramu byogenda okutegeera. N'atambula mu makyaki ag'enjawulo biganye
n'atambula mu masheeki ab'enjawulo bikyagaanye. Egyo nno njogerera mu myaka 3 gy'akoledde ekintu ekyo. Kyavudde asalawo n'agamba enough is enough, eggezi liva wala, kanze eri abantu bandabe basobole okuba nga bantaasa. Wabula njagala okunnyonnyola nti omukyalo ono wali atuli naye tugenda kubanga twogera naye, wabula kye yansabyemu kimu ng'omuntu yenna ne we yandibadde ggwe yasabye feesi ye ebikibwe ebeere nga talabika naye nga abyeyogerere eddoboozi lye obeere nga mu ddoboozi lye asobole obikunnyonnyola kuba tasobola singa ebinyumiriza bunyumiriza nzinza wano n'entuula wano tandika obikunnyonnyola oyinza obutanfuna bulungi. So tugenda kukkiriziganya ffenna nti feesi egenda kuba nga terabika wabula omuntu atubuulire n'obwetaavu busobole okuba nti abufuna. Ngenda kuba nga mpumulamu kati nnyo omukwano ayita neighbor muyite eta mukwano gwo muyite akubira gw'okubidde ndituninga ku Star TV ate Queen Mother leero kyaleese kyetaaga obuyambi obw'amaanyi. Mukwano mukubireko kampumulemu kati nnyo tukomewo tutandikire wamu ffenna nno yo gw'ogenda okutegeezaako. Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubira ngamba taata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ontime. Yangwa tusale amagezi. Tukyali ku Star TV eminyenye y'eggwanga nange Maisha Queen Mother mmanyi w'abalungi lejjegere. Mukwano nga bwe nkusuubiza nti ngenda kuba nga nkumawo n'omukyala gwe baasindikira omusota mu lubuto asobole okuba nga atunnyonnyola engeri ebintu gye byatandikamu ebbanga lyamaze nakyo era nalwaki asazeewo n'agamba nti kanzige abalabi ba Sebaso taasa omwoyo basobole okuba nga bantaasa. Kasubeteredde bulungi nnyo tugenda kuba nga tutandika naye. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesiimye okukulaba. Nange nnyabo okusanga. Amannya gaffe. Amannya mpitibwa Nampeera Rahuma nga nviiridde Ntinda Bukoto. Ate mu kitabo nga bwe twali tuwandika nabiwandiikemu lyeri abantu abasinga lye basinga okumanya. Lya Rahuma liri lyange eryewaka batono abalimanyi erimanyikiddwa. Wankubira akasimu n'ontiisa nnyo nnyo n'enjiwa olanga oluzzemu ne lunneeriwa neŋŋamba ŋŋenda kukikola nti nali wakujja waka ebibeera nga tibisobose paka wozze naye natusonyiwa obudde bugenderedde n'ekyo nsaba tugenda gikola ogweyo. Nate nnyo ng'omuntu ebido nga mukyalo ngenda mutuukako ntya nasaba Mukama ampa obuvumu ngabe engeri gyenkutuukako kuba natuse neŋŋamba naye sota ogumuvaako negunzijjamu naye Allah wakisa ndimugumera tutudde ffenna tutonyonnya. Byatandika biti? Byatandika nali neebasa ekiro kitutte emyaka 3 emabega. Omusota gwo? Nali neebase ng'obudde kale neebaka bulungi naye bwali bukya ku makya ssaawa nga 12 n'akazuuku kabwe nti 12 kitundu awo obudde butangaalirira bukeera abantu bazuukuka. Nyimuka ku buliri ne ndaba omusota mu mulyango gw'ennyumba. Bwe ngulaba mu mulyango gw'ennyumba ne neekanga nali nzekka. Bwe neekanga ne ŋŋamba omusota guno bwe neekanga ne ŋŋamba omusota ne gudduka ne gujja waggulu mu muti ogw'ennyumba waggulu. Nagenda otunula nti waggulu mu muti ne mpulira ekintu nga kingwako kyangwa n'amaanyi ngagenda okuwulira sipiidi nga guyingidde mu lubuto. Ne ŋŋamba guno omusota gunyingidde mu lubuto ddala kituufu. Natya nnyo 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 era nannyogoga omubiri gwonna okutwala ekiseera nga nnyonyogoze. Nengezaako okwebika bulanketi ekitengo kyankwata nga sisobola kwogera nga sisobola n'erinnya ly'omuntu nga sisobola lyatula n'ebigere byesiba nga sisobola ttambula.
nagezaako okwebikka bulangiti nebikka amasuuka nebikka buli kimu nensika n'omufaliso omulala nengwekubako naye empewo yagaana okugwamu okutuusa oluvannyuma nga kitutte essaawa nga 3 mu maaso okuva we gwayingiriramu nendyoka nzikakkana naye nali munzekka mukisenge nali munzekka era nentandika okuwulira nga gutambula nenfulumako wabweru nembako gwe nagamba nengamba ndabye omusota negulabika gunyingidde oli nangamba olimba nemugaa guyingidde bwe nanyumizaako balinga 3 naye nga bangamba olimba tegusobola kuyingira n'ofaanana bw'otyo mpulira obulumi bw'amaanyi naye nga ndi mukyala nga wamanyi omukyala omugumu oyina abaana oyina kyera bwona otya n'ogwa eri n'okaaba buli kimu kitunuulidde gwe nga nina okusigala nga nyimiriddewo ng'omuntu nategeezaako abeewaffe kubanga natandika okuyisibwa obubi netandika okuwulira ebintu nga bikuba mu nnyumba ebirala bikuba ebweru naye nzekka nze mbiwulira benneebaka nabo mu nnyumba nga tebabiwulira buli budde buziba ekiro ekintu kiva waggulu nekigwa nempulira nga amagirasi agatise nga kabadde zonna zigudde oba butandaalo bugudde ngendo sisimuka nga sirabawo kintu kigudde nengendako nenva we nali ewano nentandika okugendako banzijanjabe nga nze mwennyini sikyasobola nga ndi mulwadde obulwadde bwagenda bweyongera nenfuna n'ekintu ekyantuula waggulu ku mutwe nekibeera nga kinnuma nga kikukola nnyo nenfuna n'ekirala nekijja nentandika omubiri okukankana nga nkankana nze kasobola tuula nennemererwa nanoonya ekyokukola nekimbula nengendako mu makyakyawo ne bansabira ne bigaana nengendako eyo waliyo baseeka eyo ekyengera be bandagirira nengenda ewa baseeka ne bannombera ku dduwa nezikola ki nezigaana nengenda ewaffe nengamba kangende nkinnyonnyola abeewaffe era we nabategeeza ne baŋŋamba linnyojje ne babaako gye bantambuza era ng'abantu ne banzijanjabako ne bakola ebimu ne banzijjako ekintu ekyali kikuba mu nnyumba ekyo ne kivaamu nga sikyakiwulira ne banzijjako nekino ekyali kinsika ennyo ne kinkankanya ekyo nakyo ne kivaako sikyakiwulira kati nensigaza ekintu ekikuba ku mutwe ne tunoonya we tusobola obijjirako buli wamu mama wange taata wange baganda bange buli omu yafaayo nnyo ne kigaana nagenda okulaba eyali okola ne kutandika okunnema nga sikyasobola kukola olwo nga mpulira obulumi buze obuyitirivu amagulu tegakyasobola gaggwamu amaanyi omutwe gunnuma buli kiseera nenoonya ekyokukola ne kimbula nabo ne banoonya ssente ne banzijanjaba ng'abantu tetwafunawo enjawulo eyaliwo nti kale kiri ekimu kyavaako ekyali kinkankanya kyavaako naye omusota baagugjamu nagwo naye ndaba ng'abagugjeemu ne gumala ne guddamu era gwaddamu ne gujja era ne gunziramu gwaddya kawungeezi koolwo nga gunziramu. Omulabi wange omulungi owa Star TV emunyenye y'eggwanga ye program Save a Soul Taasa Omwoyo jjukira njagala owulirize naye nga tutwagala musabira amagezi na muntu kyasobola okuba nti anaasobola omubuunyisa ekintu kino. Mu kaseera kano ngenda kuba nga mpumulamu katini yazze ne bebi alina omwana abadde akaaba bula tugenda funa etumwebasaako tutambule tumufenna olubuto lwe nze ng'omu alundazeeko n'akasusu ajja byogerako we guli side guna side we kizimbidde angambye nno kwatako laba obuzibu obwo angambye kunimaza ndi mushete naye badde njagala olabeko mugamba sigenda kulabako n'amaana ngamba kwatako wano mugamba sigenda kwatako nga ntidde ng'omuntu naye nemmala n'enguma nenkwatako ekintu we kizimbidde munda ewendi omugumu nno munda ewendi omugumu mwana wattu mmukutteko naye nga agamba nga tunnyonnyola osokoteke bebi wange nate tukomere. Queen Mother, Save a Soul. Tosobwa
ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubira ngamba taata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ontime. Tosubwa ku Star TV. Ekizimbe kyekimu ku bintu omuntu bye yeetaaga mu bulamu. Weetaaga okumanya kiki ekyetaagisa omuntu okuba n'ekizimbe. Kibe kyakusulwamu oba ekikolebwamu ensimbi. Lowooza ku ttaka, ensimbi, emitendera, obukugu obuteekebwa mu kuzimba, ebikozesebwa era n'amateeka g'ebyokuzimba. Program omuzimbi ekuyigiriza byonna ebyetaagisa ggwe okuba n'ekizimbe kyo oba ekyo ky'olina okubeera eky'omulembe n'omuweerezaawo Maisharam Queen Mother ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Queen Mother, save a soul. Ye program Save a Soul taasa omwoyo ngero kyalinange Maisharam Queen Mother mani w'abalungi Lujegere. Omukyala bebi tumaze okumuteekayo olubuto olweddala yenene era sayidi emuleni gyeluzimbirako era nga nesayidi sigyebakirako yebakira nnyo sayidi enemu. Twagala kusala amagezi abaatya mu buzibu bwe buti. Nze nganze oyambuuziza namugambye sina muntu gwemmanyi sina muntu asobola kuyamba kintu ng'ekyo mbadde nange mbuwulira mu bantu nga n'obisinga mu batebiriiyo naye laba Mukama aletedde muntu akirina kati amagezi mulina okuba nga mugamuwa. Ab'ewaka bakutambuza? Ab'ewaka bantambuza ne bajjako ebimu ne bajjako kye banzijjako ekyo ekyali kinsitula nga kinkuba wansi nga kyagala kinkube wansi. Ab'ewaka ekyo bakinjijjako bantambuza era tata wange yafaayo nnyo namwebaza ne maama wange nabo bafaayo abamu ne baganda bange ne bafaayo paka ekyo ne kivaako n'ebirala byagaana kubanga gw'omusota twali tulowoozeza nti gwali guvuddemu gye twali tugenze eyo baali baguggyeemu naye bwe baguggyamu mba nkomawo ku lunaku olwo lwennyini sisita wange ankubira essimu nga ngamba omanyi jangu wano ku dduuka nkubuulire. Ngenda ku dduuka alina supermarket awo mu tawuni. Ntuuka mu tawuni owa sisita wange akawungeezi enjuba eba egwayo bweti. Sisita wange ngamba nedda obadde mulwadde jangu weebake wano nzijjamu olugoye neebake ku buliri sisita wange bwe yali anjalidde awo. Nagenda okujjamu bwenti olugoye omusota gwagwa ku lubuto saawa eyo ekitegeeza nti gwajja gunkola ki gwajja gungoberera nga tuvudde gye banya yes ne gujja gwagwa ku lubuto nga guyingira guddamu guyingira era nga gukola sayini yemu era sisita wange yalaba ngweri nga mubuuza nga teyagulaba nga ngamba ate obadde kinga mu bugambo era omusota guzeemu okuyingira nangamba kiki ekyo. Era yatya nnyo kubanga embeera gye nalimu yatya nnyo n'ayita ne balirwana kuba nakankana bwe guyingira mu kiseera ekyo nfuna mmala essaawa nga nnya nga sinnatereera kubanga mba sisobola kwogera mba sisobola kukwata kintu kyonna ate empewo omubiri gwonna gumera ebitulututto ku ssaawa eyo. Sisita wange n'aŋŋamba ky'olina okukola kwe kuddayo baddeyo bakujjanjabe mu kyalo. Ne mugamba taata ne maama nga batodde sente nnyingi ezinzijanjabye ate ekirala era abasawo bagambye be bamanyi beebyo gye mbadde ebbanga lino lyonna kati simanyi tusale tutya amagezi. Ne wabaawo sisita wange n'ayita mukyalo omu mukwano gwe yatulagirira. Sisita wange n'ayita mukwano gwe n'ajja n'atulagirira n'agamba bannange nyinayo omuntu gwe mmanyi naye alabika ayinza obbawonya. Mukwano gwe bwatyo bwe yatugamba sisita wange n'akwata emitwalo 10 n'agimpa n'aŋŋamba gende w'omusajja oyo gye batulagiridde ebiddiridde
ebinaddirira tujja bimanya. We natuuka era omusajja n'aŋŋamba nti tuula wano olina okubeerawo ennaku 2 nkujjanjaba ebintu byonna ebikuliko biveeko. Lindako oli mufumbo? Ndi mufumbo. Olwo omwami bino byonna bimanya abiraba oba obufumbo bwafa? Omwami bwe namugambako ne munnyonnyola embeera gye nali ndimu yagaana era yakigaana n'aŋŋamba tekisobola kubeerayo paka nakati yakigaana. Naye nga mubeera naye? Ye era yakigaana. Naye nga okuza n'ogenda mu basawo ne bakujjanjaba? Era takkiriza ŋŋenda ku mpaka olw'okuba nti nze nnoonya obulamu ŋŋenda ku mpaka naye nga ye takkiriza. Agamba beerawo oba kufa kuzze Katonda kyanaaleeta kitunagenda nakyo naye kola ki beerawo kubanga omusajja gwe nnina takkiriza. Musajja musiraamu nnyo takkiriza mutabuliiki. Ye yagaana n'agamba teri kisobola kubaawo okuba kufa nga kuzze kujje Katonda bw'atyo bw'anaabakkiriza. Kati olw'okuba nze mba ntaasa obulamu n'ensituka era nasituka ku mpaka kubanga nze sisobola kwebaka, sisobola kulya mmere, sisobola abasawo baŋŋaana abo baali banzijanjaba baŋŋaana okulya ekintu kyonna ekirimu butto. Baŋŋaana okulya emmere ensiike, baŋŋaana okulya oba chapati oba lindaazi enna ekintu kyonna nga kikozesebwa ne butto bakiŋŋaana. Baŋŋamba kiyambako gutuula kasa gufuna ebisava gukola ki gutuula gutuulira ddala oba oguwadde gaapu tolya bintu birimu butto. Nange nenoonya ekyokukola nekimbula ne tuddayo ew'omusawo oyo gwe baŋŋamba empenja ne ŋŋenda ne mbeerayo ennaku 2 nanzijanjaba nampa eddagala lye yampa era taata wange n'addamu n'asasula ne mugamba taata tewali kyakukola nze siina we ŋŋenda kujja ssente. Ogambye gwe wali okola ebiseera wali okolerawo? Nali nkola nga nsuubula ebintu ne mbitwala eyo ne mbitunda ne ntwalako eyo South Sudan ne ntwala ne ntunda naye ssente zonna ziweddewo ku bulwadde buno. Obulwadde okuva lwe bwankwata nakozesa ssente zange zonna ne ziggwawo. Nagenda okwogera ŋŋamba abantu b'ewaffe nga nasooka kutambula ezange ne zikola ki ne ziggwawo nga saagala gamba abazeeyi bange bakadde n'okubeeraliikiriza. Ne ŋŋamba kansooke nkozesa ezange era bwe nazikozesa paka ne kapito naggwawo neesigalira nga sirina kintu kyonna. Katonda nannyamba nti abazadde bange baali bayinamu kale bali eyo mu kyalo naye nga be babeerabeerawo bwe batyo basobola okuyiyayo ne banoonya ne banzijanjaba lwakuba kye bajjanjaba ne kigaana okuwona. Era ne baŋŋamba toddayo wantu wonna sooka obeere wano tukakase nti owonye oba oli mulwadde oba ofa ofiire wano. Ne ŋŋamba sisobola kutuula wano kufiira wano ng'ate eri nnyina famire 2 wano muli maama ne taata naye ate eriyo baana bange. Siyinza baleka bokka nnyina abaana tebaliiko muntu abatunuulidde okugyako nze. Kati ko bo ne baŋŋamba katugenda kukola tutya era eyo saawonerayo empenja ate ne bannoonyeza walala ne baŋŋamba tukutwala ekaliisizo ne wabaawo eyalagirirako bazeeyi bange ne tugenda ekaliisizo era n'ekaliisizo ne bambeezaayo omwezi mulamba ne wiikisi 3 ne banzijanjaba paka era saawona. Olunaku lwenva ekaliisizo nga byonna baali babijjemu kuba ebyo baabijjamu nga ndaba. Baabijjamu batya? Baabijjamu baleeta balina ebintu bye bakola ne bakuma omuliro ne bakola batya balina ebintu byabwe bye bakola ng'abasawo byotasobola kutegeera naye n'owulira ng'ekintu kigira pu ne kikola ne kifuluma era okiwulira era ne wali ne bakikulaga nga kiikyo ebikuvaamu wano wali byebakola ki bye bakulaga ne mpulira nga kigenze ne nvaayo ne ŋŋamba mponye Mukama nnyambye. Bwe navaayo olunaku lwennyini era lwenvaayo ntuuka ewaka mu nnyumba ninnyawe nti waggulu ku kitanda kolo neebaka ntya ne ŋŋamba naye saagala omusota guno gulabika olw'okuba nga mbeera bw'omu kye guva gukola ki gudda. Nali neebasa ekiro nagamba kaneebake nga nkutte ku musajja wange ne neebaka ne mukwata bwe nti ekintu kyajja ne kinsika ne kiŋŋamba mute ffe twagala gwe baatutuma woono tetumwetaaga tute era oba oyagala otayagala tulina okuzzaamu bye baatutuma
era mu speed ekintu nali neebase mukute nagenda sisimuka nga simukute nga n'ekintu kikoze eki kikomyewo kiyingidde nembonaabona mbonyeebonye buli kimu bizinesi zaggwawo olinamuko kulowooza nti oba muntu gundi oba olina gwe wayagalira omusajja abakazi abamu si bangu si buli muntu nti asobola okukuleka bw'abanga gyali twetonde ekyo nayo kiveewo kuba ekintu ky'olina mukwano si kyangu era si kyangu nakirowooza kubanga nnyo mu bulamu bwonna tunoonya magezi kituufu nakirowooza era ne ŋŋamba nti obaani nasooka ne ŋŋamba oba bya mirimu kubanga omusajja gwe nali mufuna saamusangawo na mukazi waka neŋŋamba oba mu mirimu nasooka nnyo okulowooleza ku birimu naye abasawo bano bazze bandaga nga balina mukyala gwe bandaga nga baŋŋamba omukyala oyo ye yasindika ekintu ekyo nti yakuteekako n'ekintu emabega ekirala ekikugoberera obeere nga buli kyokwatako kyonna kikola kifa era sirina kyensobola kukola wadde oba bizinesi kineerama tewali ne bwe nunda nkoko efa ne bwe nunda nteefa era ente ze nali nnyina zaafa ezimu zaali emu yali ezaala simane yali ezaala omwana ne gufa nayo neefa endala yalwala ebigere ne bivunda era nayo buli kimu kifudde n'emirimu gyennyini gyafa buli kimu kyafa wangambyeko n'ennyumba zewali zoyina ezitali mu bantu n'ennyumba nziyina era ennyumba tezirimu mapangisa zirudde ebbanga ziruddewo ekiseera okuva embeera eno bwe yantandikako siyina ne bwe nnoonya omupangisa omu mu nnyumba yabula baabula abantu ne batuuka okwebakira mu nnyumba bwereere wadde okyaga ne bagamba omukyala baako omukyala gwe bakulaga baabaako omukyala balina omukyala gwe bandaganga ne ŋŋamba omukyala oyo baddala kituufu yakola ebintu ebyo nga gyali nayagala munoonye naye nga sirina bwe munoonya nga ŋŋamba omukyala oyo bw'aba gyali ajja ambuulire kyayagala nkimulekere bw'aba ayagala musajja mumuwe waba ayagala nnyumba nga waliwo before nze ŋŋenda okgendayo nga baayawukana naye ng'oluusi nga baŋŋamba yali yamuzaalamuko abaana ne kati omukyalo oyo gwe bandaga bamundaze abantu abasawo kumpi ndowooza bamirundi nga oba mmeka kubanga mbaze abasawo beŋŋenzeeko oba be bantutteko baweze abasawo 19 abalemereddwa mbaze abasawo 19 paka nakati olumbe lukyaganya okuwona ate nga buli 19 abo buli omu alidde ssente era ne ziggwawo singa naba nfunye ki nsobola okuddawo bwemba ennamba eyo twetekamu nnyo maanyi ne tumufuna of course oyinza okutasobola gwe tukagendayo kwatiza obutaba kyangu bisooka tumutuukirira mu ngeri yonna oba tomanya bannange agamba ti okwetonda oba olina kiwamukola nogenda neweetonda oba kino kyoliko obulamu bwonna bw'abaana bo kituufu omukyalo ne wabanga gyali mukyala gundi gwe sitamanyi ng'otulabye lakuba ate ekyembi ono feesi ogiraba naye of course kintu kyanyumyako oba okimanyi guba gubeera wakikola mukwano nnoonyaako tulabe engeri kisobola okusonyiwa ng'omutana kyeyakukola obanga yakola mu butamanya ekyo yabamanyiira nayingira n'amanyiira nnyo n'agamba kale iwe obanga ate ono yajja nga tamanyi obanga wakitega mu ngeri ndala ate nekimugendera mu ngeri ndala kati wakigenderera mukwano tusabe omukyalo ono bw'aba ayagala nga oba omwami oba omukyalo yali ayagala mwami oba ayagala kyayagala ajja akimbuulire nze ndi redde wekuba kuva waka ndi redde okuva ewaka wekuba kumulekera mwami ndi redde omumulekera kiye kyasalawo kyagamba nti kino kyenjagala addeyo asumulula eddagala lye nze ekintu muleke kyayagala kyaba akola kasitaata obulamu bwange kati otugambe nti kimaze emyaka 3 nobedde gubadde naye alabikanga agenda okweza omwaka kati wajja otyo tofuna obumu obuzaala nga oludde munda mu lubuto mulimu okuzaala kyagwa bugwi nali sikisuubira nakisuubira naye waliwo omusawo eyaŋŋamba n'aŋŋamba ekintu kino kitudde sayidi mbi esayidi gye kituddeko kigenda okwonoona nabaana kigenda okutta bwe kikwonoonera nabaana oba ofudde bwe kidda waggulu sayidi y'omutima era oba okoze eki
ofudde naye nze nsobola okubaako bwe nkiwugula ne kibaako we kidda ne kitakosa nnyo binfa ebyo bibiri kati era mba ndi awo by'olubuto nalaba bulabi nga lukoze eki neekanga bwekanzi nga nali sirisuubira naddisuubira ebyo nali sirisuubira kuba nali maze ekiseera nga sizaala era ne baŋŋamba ye yali yasiba okuzaala ye yali yasiba n'okuzaala kati neekanga bwekanzi nga ndaba lubuto olubuto ng'era sakkiriza nti na lubuto ne bwayita era nali mmanyi tisigenda na kuzaala mwana namala n'okugenda mu sikaani eyo balabe nti oba lubuto nze nga sikkiriza nti lubuto lwa mwana mu sikaani zitu wagendayo before olw'omwana okubeeramu bakebere balaba oba sikaani esobola okulaba omusoto ogwo tekkiriza gulaba ngayo teraba kintu kyonna yane wagendayo ng'olina omwana bo balabanga mwana sikaani teraba tekkiriza kulaba era olubuto tebalaba musota ne bwe ŋŋenda nagenda mu sikaani ekiruddu ne ŋŋenda mu sikaani ebutabika nenkozesako sikaani waliwo sikaani eziri awo ng'ekabalagala awo naye sikaani zonna zindaga nti tewali kikyamu era temuli kintu kyonna naye omwana zibadde zimulaba bwe nagendamu nga ndina omwana mu lubuto ng'omwana bamulaba naye nga bagamba taliiko kintu kyonna mwereere saamuzaala ekintu kyaŋŋamba tojja mumuzaala saamuzaala bannongoosa kubanga bwe nagenda okuzaala mu ddwaliro ekintu kyaŋŋamba nga nkusekeredde togenda kuzaala nga buli wenneebaka nga kiŋŋamba tojja kuzaala kati nembeeramu kiri eri era bwe natuuka mu ddwaliro ng'olubuto lunnuma ne mbanyonnyola abasawo nti olubuto lunnuma ne baŋŋamba ogenda kuzaala ne mbagamba sigenda sobola kuzaala ne bantwala ne bampima ne baŋŋamba osobola ne mbagamba sisobola kuzaala olw'okuba nnyina ekintu buli lunaku kiŋŋamba togenda kukola ki ebintu bijja ne byogera bwe biba byogera nze mbiwulira naye nga gwe tosobola biwulira ne baŋŋamba ku ebyo musota yayongera n'asindikirako kuliko amajini yasindikirako ebintu bingi okwavuwala kwonna yaleeta amajini n'amajini yagasindikirako ebyo byonna nanti nanoonya ekyokola ne kimbula netuuka nenzikiriza era nze okulaba pulogulamu yo ndyoke nkulabeko bwe nti ngambe nti Mukama Katonda nsobola okudda engulu nga nze nakkiriza kuba mbadde mu nnyumba nga nakkiriza nti okufa kwajja kwakola ki kwajja era nga nakkiriza nti abalabika abafu bulijjo bagenda okufa nga bategedde nti yagenda kola ki amanya nti ngenda kufa naye nanoonya ekyokukola ne kimbula ng'era nyina kuguma nzikirize Katonda kyaleese kuba natambula bentambuddemu bonna tewali amponyeza abaana bange saayagala nnyo babuulira nsonga ezo lwa nsonga abaana bato nga bayinza okwogera ebigambo bingi bayinza okukaaba bayinza okubeerawo ennaku nebakwata ng'era womanya abaana omwana ne maama we buli ekigwa ku mwana oba ekigwa ku maama wakati awo muba babiri bwe kigwa ku mwana omugwe maama gw'olumwa bwe kigwa kugwe maama omwana asula akaaba kati neŋŋamba n'ababuulira ebikwatagana we ebityo banaagamba batya bajja kukaabanga kati abaana bankaabire nkiwulira ye yes kiwulira era kasa era bwe ŋŋamba nti enjala eba enzita era ndya gumu ndya gumu olw'ensonga balina abasawo baŋŋamba ebintu bingi baŋŋamba tolya kino baŋŋamba ebintu bingi ebyokulya omulabi wange obulungi nkusaba onzikirize olunaku olwaleero puroguramu eno ongikomye wano olw'embeera y'akadde naye nga ngenda kuba nga nziza omukyalo ono atumalireyo bulungi engeri musota guno gye gumutawanyamu mu lubuto naawe olabe engeri gyosobola okuba nga tumusalira amagezi gasaba ga muntu yenna amanyi oba alina omusawo asobola okumuggyako ekintu ekyo kyasinga okuba nga yeetaaga
abeere mu bulamu obweyagaza. Kimutwalidde emyaka 3 mukwano awaniridde Akooyi. Watukidde okuviirayo tule mu nsi yonna ewulire mukwano nga kimuyenze. Ngenda kubanga nkusinkana wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo. Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubira ngamba taata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yaakabiŋŋamba tata jangu onkime. Yangwa tusale amagezi.